Inside Story Uganda. Real source of political nzikiriza nsoko salamu alaykum. Alaykum salam wa rahmatullah. N'okubuuza ku bansinika mu parliament abantu b'ekasa ngombe mbalamusizaako ab'enna kaseke kapeeka semuto mwebalo neyanziza nnyo omukisa guno gw'ompadde amakyagaale. Nze ne kacaayi kange kano nkulabi weemulugunye kiki? Kakati wenkulabe ne kacaayi n'onzijukiza mu baminisita ba Museveni baba bagenda mu kabineti. Buli omu atambula n'ekindaazi kye mu kooti n'akakopo ke ak'amazzi. So bwe nkulaba n'enkubuuza nti owaaye naawe kati okoppanga kabineti ya mwami Museveni tewali yeesiga munne, buli omu atambula n'akakopo ke akacaayi, buli omu atambula n'ekindaazi gye. Kakati tosobola kumbuuza mbijjawa kati lwaki oyogera ku by'eggulu gy'otatuula. So okumanya kuba kwa buli bayali otafiro bayali yani era naye yayogera bagana ne obati nyefuzo bani bagana ne mu chapati ne ka chapati kakati anti omulembe gw'abayeekera abantu ababanga babafuga bali bayeekera bava mu nsiko kizibu nnyo okusanga abantu buli omu nga yeesiga munne enfa y'abantu ogiraba, embuzi bwawe y'abantu ogiraba, kwegamba buli otuula n'abantu it's a table of hypocrites. Mu kifo ky'okugiyita table of cabinet members bagiyita the table of cabinet hypocrites. Kati bwe batuula wali era oli ne bwe bamuwa ekindaazi agamba alusa zinnuma sijja kulya kindaazi ekyo kikaluba ensiibye ekikyapati ekyo kirekeewo. Omukulu buli kaseera bamutisa budget nene nnyo mu parliament okuba nti baba mu cabinet baba balya naye kizibu nnyo okusanga kati minisita ayeesiga mukama we Museveni kubanga naye alaba is a user and dumper. Ndowooza Kadaga wamulabyeko was the example of the hypocrisy in NRM government. Kati n'essaawa za kakati akulukusa amaziga naye nga wali eri bwe twali mu parliament nga akyali darling, no one could talk about her. She was tasobola kwejjusa kubanga mu biro bino yali badde yakeera mu kereziya n'agamba akulupa akulupa naye yagamba nti be yakusalawo byali byebyo. Kati bonna wali yogala bafune bendera rather bafune ekifo obwenkanya bwetaagisa ne wakubadde buli omu yali badde tafuna kifo naye kituluma nnyo kubanga ekibiina ekiri in charge of the country olabanga buli omu avaayo atenda bufero buli eri n'okozesa sente z'omuwi omusolo mwanga chairperson wa party mwami Museveni alisoose kubabuuza lukia zino billions ezisuka mwana more than 40 billions nawulidde waliwo omwe yakozesa more than 10 billions. Do you know what it means to cost you to spend more than 10 billions museke omekye kitegeeza ne role ezireesa amakuti aga sente ezo mwali badde mubabuuza naye mwe mutubuulire sente zino muzijjawa because we know some of you not long ago you have been paupers bali mukunoonyereza kunoonyereza tekusobola ani anoonyereza kwani tribunal terina makulu eringa eno gye baateekawo okunoonya obufere obwali mu kulonda mu kamyufu k'NRM waliwo enkyukakyuka gye yakoze gy'olaba ey'amaanyi terizinaate the difference was the similarity. nalabye papula we have upheld your tewaliwo jaseera neno museeke nalabye abamu bakaaba most of the senior members mu party nga bagamba zino sente tetuzirabangako by investigating banaffe sente bazja. Of course you know NRM government is anchored on corruption and looting. We call it kleptocracy government. Anchored on looting. NRM government is anchored on looting and corruption. Without the two it can't survive. How about the fight which fight are you talking about? Fight kigwe jolaba obukiiko buliwo nga bwe babuyita the painkiller committees. Can painkiller find any solution to any sickness? Nene jotula je buli park watula nako anti nze abine chairperson park local government nkugambye the government itself yali badde erina serious institutions ezirwanyisa ina park central ya mwanga kivumbi oinakosa serie ya uliriza park is just subsection ya bili ebitongole ebiri major nga kati wala ekitongole kya IGG is the IGG happy? Is Betty Kamya happy? She left when she was cursing for her she could only be allowed okukwata busimolo fish ne gashaka ibumukene gashaka wali kwatanga ko nga bakugamba eyo shaka giveke inzo ofulumya ebintu byaffe waliwo ennyanja. Kakati bwe mubeera mu ggwanga ne mubeera n'ekibiina ng'ekya NRM kyekiri in charge of your country ne bateekateeka okulonda n'okulonda okuwa mu mugongo ne bakubba. Imagine
n'okulonda okw'omugongo era tubeetegekedde mu kalulu kaffe kuba abamu mujja n'appetite y'obufere. There is a time waliwo omukungu w'NRM bamuwa sente okutwala sente z'abasista yasala n'aveeno ewaffe kubanga abamu abasinga okubbamu NRM baveeno mu opposition ne basangayo abamu n'asangayo eri nga bali balina kikalicha kyabwe because I've told you NRM government is a kleptocracy government. Omanyi kleptocracy kyekitegeeza sente government is surviving la mukulutinga era bo bakitwala nomo nti gundi wazikyanga munonga yego munonga nazikyanga munonga atebogira bwe anti nkugambye nazireba munonga natera omupiira bwagende wa chairman yagambire takitegeera nkubyo omupiira olinga ayogirira omupiira bamanieza kakati ne mu kibiina kye nalemo mulimu Liverpool mulimu Sunderland mulimu Liverpool mulimu Arsenal mubabbi lindako anti mukibina cha NRM waliyo Liverpool mulimu Arsenal Sunderland ne Man U bakola batya anti kati Liverpool ye champion Sunderland yeberubirira okusalwako kati Arsenal yeberaawo netwalayo kati ne mugundi zaabwe waliwo Liverpool waliwo Man U mwenale mulimu Liverpool omubbi Liverpool mulimu omubbi Man U mulimu omubbi Sunderland so Liverpool echanga newako Sunderland newako ali eri nono newako ali and for them stealing is normal ateba kitadde omugwanga kati don't you know tikati mulimu na Uganda ali contented mu mbeera gyalimu obutaba naddagala malwaliro amakubo okubanga gafa obwavu awe mulugunye wani to do what to who and to do what chovudola bafeno opposition we are busy discussing about transition. Museveni and his group are discussing about succession. Have you ever noticed that? The opposition is discussing about transition. Museveni and the group of the Kazoo are discussing about succession. I have not noticed. The two are different. Has the succession debate started? A long time ago. Never minister wa Museveni. Balambaruga yatembete cha succession. Anti kati bala mubarugahale wali eri aliwongo olukoba ku gali. Gwatulayo mu Kazoo izibara a member of the Kazoo nakugamba no twaliwo ka parliament kabwe bakaita the Kazoo group ako katulwako bali cream of the kleptocracy cream of the kleptocracy what cream of the kleptocracy bebatula mu Kazoo dazibala mu city there era yeba mukwasa wano etula mubani that cream anti gwe joli nokola ko investigation. I've told you Uganda is a busy discussing about transition. Museveni and the cream of the Kazoo are discussing about succession. They have empowered themselves financially, they have empowered themselves materially, and they have weapons in all corners of the country. Cream de la cream. Ukategedde ako sebo. Kati bano bonna batula. Kakati bano babali omunsi bakomeno wansi eno era kyo bavudola banti ne bali omunsi naye akaaba mu maaso ga chairman ngagala kusambirawo meeza gambwa ne tukoyo kutujoga okukolera ng'obwerere ntuyo ne zigenda nti yes basetting omusingi gwabwe nga gwabubbi buyaye na bukumpanya even senior party leaders abali badde balaga ekyokulabirako nti omubbi atuuka n'agamba nti let's now start work. Kati balese ekiwandiko Uganda yakajegule ebiwagoni byegali yomuka naye bagambye nti gye babigula uno we babireeta wano ku luguudo tebijjaako kati bagambye tupangise ku biwagoni byegali yomuka ebye Kenya ate bino bebagaleeta Uganda yakwata more than 200 billions okugula bireyire wagons okubijja South Africa bwe babireeta wano nga bigazi nnyo nga tebyetobola kukola ku gaali y'omuke ya wano ne babagamba babizeeyo kubanga bw'oba ogenda okukola procurement osooka kukola gye bayita due diligence olw'okuba nti bano be bali mu kakundi kali akakazu ababireeta kati bagambye nti company ya South Africa ya bi rejectings okuddamu okubireceiving ne bayisa sachula nti bapangise ku bigaali ku biwagoni by'egaali y'omuka ebye Kenya bye bigira bikola wano bapangise at a huge sum of money. Kati yabigula teyasoka kulaba anti kati oluguudo laffe yabigula is part of the cream de la cream the Kazoo group
The cream de la cream. Cream de la cream. Cream de la cream. Owa kabinja kali. Akazu. They steal as much as they can because they have a lot of. Teyakola measurements alabe ebintu bya. Nanti kyenkugambye nti kakati bobeera mu nsi ng'abantu basettinga gye bayita kleptocracy NRM government, a government that believes in looting, and the chairman ne bamuga tukwate kubano n'agamba inspector general of government nti tobakwata ko bajja fulumya sente genda mpola. Betty Kame yafulumye office ng'alinga omukyala wa parliament eyali gundi waffe clerk wa parliament Kibirige we yafuluma. Bonna bafuluma bakaaba. Kadaga yafuluma akaaba. Bano babali omunsi ne natandise okulira nga agamba mwe bikunta bye lwaki babitadde ku lubalaza. Amwanise. Andi baba kufulumya mu nyumba bikunta wasoka biso ya ku lubalaza. Bino bikusesa busesa. No, I'm not happy. I'm worried about this country. We have no future. We have no future. Do you want me to cry? Abantu beggwanga bafudde ebintu ebiri abunomo to be normal. What? Under the kleptocracy government of NRM. Gwe kikeberekaawo. Teka mutimbagano, meaning of kleptocracy government. Ebintu bifuuse nomo, obutaba na mulimu bufuuse nomo, okusosolegana mu mawanga kuli nomo, musajja n'alonda olukiiko bonna obukulira gavumenti nga bonna boogera olulimi lumu. Ba DPC beggwanga kyekimu, abakulira amagye bonna kyekimu, abakulira civil service bonna kyekimu, abakulira ku nnyanja bonna kyekimu, abakulira obubondo bonna kyekimu. Kakati we tukoma wano nga tubagamba, are you watching the space nga mukoma omugamba tusobola okubiwatchinga nga balina ke batuwadde basiba babivumirire ate babivumirira nga bya practicing president the most sectarian government in Africa is Museveni's government. Asiba bivumirire. It is full of he keeps on condemning. We must look at ourselves as Uganda. No, kakati ebyo abyogerako practically nakola kiri opposite. Kubanga bwogamba kigambe ekyo ki? Kleptocratic government of NRM. Ate babadde successful kubanga bwe bajja wano they ensured weapon Museveni jasinzo okozesa mu ggwanga lino yabwavu. He ensured that the majority of Ugandans 90% become as poor as possible under the arrangement of government. Teka za government eziriwo okulwanyisa obwavu. Ne mu church wabeerayo okusaba naye bwaki webuza abava mu kusaba ate be bagenda ne baluutinga. Early president yatugante wabunula statistics abantu banji bayingide money economy. Where is the money economy? Money economy is not verbal. It is physically seen and touched. Do you touch money? You don't touch. Do you hear someone talking about money? Bwebogera kubayingide money economy, do you think you are part of it? Gwengagwe is talking about the cream de la cream. Yeri mu money economy kubanga yo baleeta taata n'aba mu money economy, mama ali mu money economy, mutabani ali mu money economy, muwala waabwe ali mu money economy, muzzukulu ali mu money economy, n'obukologosi buli mu money economy. What about you? Are you in money economy? Ngwe weetunuulira gwe. Oli money economy? Are you in money economy? Me? Are you in money economy? Kwa mwaba mawuli mwebo baleetako emboozi ezo. Notabuuza. They are talking about money economy. Unakosa 5Ws nga gwe wa mawuli. Nasomako ku Harvard. Do you know the 5 Ws? Abamawuleze mu depending akokola ensonga. Who are the people in the money economy? Who? You answer. Say the W and so who now? The Kazu group. Bebali money economy. Bebali money economy. They are in gold, they are in marbles, they are in arcades, they are Nyanja. They are in Nyanja. They bafuna contracts not using the Chinese. Where are you? Where are you? Do you have your relative wali mu money economy? Nzendi ku radio. Owu ali mu border economy. Fete tuli mu you are in border economy, not the money economy. Atebine beba okay, then where? Aren't you on that 5 Ws? Where? Where are the money economy? Where are the money economy? Wago oli wa mawulire kyekubwe buli kyenkubuujo alina okubanga okimaye ezo ze nnyingo ze mutambulirako nga mukola amawulire gammwe. Which? Weni
Kubaga ne abasajja babadde extremely very successful okubazanyira ku bwongo fe tutuuka n'abantu baffe mu byalo ne bagamba obona omusajja yatuloga tifenna tubenga tetukyategera ne bwe mwasuubira nti mwabasindika bagende basome balooleze eggwanga bonna babawunika obwongo buli totally opposite. So percentage ya 69 gye batugamba eri money economy teriyo. That is just on paper. Genda ku ground olonye money economy. What the PDM? Which PDM are you talking about? What the myoga? Which myoga are you talking about? Ejo abakulira emyogo bamanyi. Chikulu echo? No omanyi abakulira emyoga. Buli muluka. Omanyi million 10 ngaze baba. No, ekiriwa. Money, if you want to create wealth, you don't give money. You don't give handouts. Cash, handouts. You create a system that can enable Ugandans get money. So sikubaleta wakati omukulu mulaba atambula n'obubaasa bwe ali mu campaign abagoma n'abawa nawo abagoma nawo abazinyi ba ndombolo abazinyi endombolo nga bawana nawo ababoda boda abazze nga beesibye ebisanja simanyi nga birimu n'ebigundi gundi ebiwukawuka nawo simanyi bano be bazze bafuuwa firimbi bano bavuvuzera. My dear friend, this country is totally in slumber. Otuuka kujja twita civil service yonna yafa era kyovuddoola banti IGG mu biseera by'ebisembayo eby'oluvannyuma ng'akola investigation ez'ekiwalasima yagambye nti ne ku disitulikiti zonna emirimu egiweebwayo 90% giba bribed. Wakajja okitegeere madamu IGG nga nze sirina bagula migule. Why do you give such a reporting ofuluma? Yali kyogedde obaba bagula migule. Can't you do any action? Can't you do anything? Tolina kyosobola kola jja kugamba I'm not part of the kazoo, the dilakrim. The what? Nkugambye kali eri she's not part ne bamuteekawo wali nga Kurimu de la cream is not ne part of it. bamuteekawo wali eri nga wolaba baleeta. Tosobola kuba mu bifo ebyo nga toli muto. Ate kati mu bifo ebyo ogolooza buli gwe bakiteekamu abaana amaanyi. Ate eyo Kurimu de la cream ebubani. Anti erimu kali akabinja akatuula ekiro ne kagamba let's discuss about succession. Leave Uganda to discuss about transition as the cream de la cream discuss about succession. And most of your time are you part of the Kurimu de la cream? No, I am not part. That's why I'm worried. That's why I'm worried. You're not part? Yes, that's why I'm worried. Even you should be worried about what is going to happen to country. Toli mu money economy. Ate money economy yeriwa. Wangambye nze sirimu. Nange sirimu money economy erimu bakabinja kakazugo kabuzanga mu 7 abamawule mutero genda mu State House n'aba ku bicepere ojomu ennaku zina abasinga yabagoba ojomu buje nti amampulira balutamaguzi boogera ku kabinja ko koyita kazuko ekachimbu ka parliament kali awo katono ke kasalawo na tibwe onagene mukomera onabe n'obugagga ono taba nabwo bino tubitwale bino tubikole eno bino tubikole bwetuti ke kabinja kabwe. Era ke kasalawo oba onooba n'ettaka oba toobe nalyo ke kabinja akayisaamu abataka ba Buganda olugaayo ne kabagamba nti mwe mweyita abataka oba mweyita abataka mutulage we mutuula nti tetulina we tutuula nti ate omutaka talina waatuula ne bagenda ne bayita owakazu n'abagamba gulidde awo oba okyali mutaka nga bakugulidde wobeeranga omutaka nga talina butaka kati omusenze namuyita namujoga namugaja nkugulira obutaka obo kyali mutaka obo tukyali mutaka nti kye bakugamba nti wa no more. You are no more. Action speak louder than words. Akazu ke kasalawo bamulina obugaga. They extremely rich, their children extremely rich, their women are extremely rich. They have bungalows in Uganda, they have bungalows outside in Dubai, they are putting up apartments, buying villages in Dubai. They own the lakes. The lake bazitematema mu poloti bobanga no kakutanda nowe twala bino bye mwagamba ngambu ogenze ku nyanja simanyi leke Victoria mbwe nyanja yabo noku ateddobo no malo sura yeddobo ogenda okulaba nga bakubye kuye tosola gante nyanja bakisana kakati gwe genda obeko ovuba nza kubulira ndabayo basirikale wenzija wano ndabayo basirikale bakobaganya abantu ku nyanja aba basirikale ba deployingayo olwaleero bavumbudde golodi asinga gold depots ezisinga obunene in the world. The biggest gold depots in the world
ini Busia yo nabuko okukirya bonna enjaze eziri wansi okukirya district nga 8 ziri mu gold ne bagamba these are the biggest gold deposits in the world. Museveni yakutte ekibinja kye secretary kyaba China n'agenda ne batongoza ndaga kuba kulembeze bo mu kitundu walabye mu kifaananyi ekyo nga batongoza gold deposits e Busia Wagagai. Ondage nti MP yabadde wano, ondage chairman welo C5 yabadde wano, ondage ba councillor, even other traditional leaders aba region zezo n'abatula ku seke ya NRM ongambe nti yabayise nga batongoza biggest gold deposit mine in the world. Wagoberedde bulungi. Anti kati kyenkugambye ebifaananyi obirinawo bino tuli ku radio eno radio kwawukanako ne radio y'omuzindalo gwe waffe ku kyalo Nakaseke etambula eggwanga lyonna nti Museveni bwe yabadde atongoza bibiro oba deposits za gold ezisinga mu nsi yonna wasinga gold omungi kati mu nsi yonna gwe babaliriramu $40 trillion. Ombulire oba ku ba local leaders oba ba representative b'ebitundu ebyo including MPs chairperson LC5 ba councillors babadde present mu lukiiko olwo olw'Wagagai lwabaddemu Museveni, the Kazoo and the Chinese. The Chinese are the employees of the Kazoos. Egenda wali ekyuma ekirifininga gold mu Africa. The biggest kati ekisinga okurifininga gold mu Africa ekisinga obunene kiri wali Entebbe airport. Genda obuze the owners. Nikati abakaba parliament. Kakati nkugambye. You are member of parliament. Yes. You're saying member of parliament tebali mu Kazoo. But ministers tebali mu Kazoo. But so who is in this Kazoo? Who is this? Kati Kazoo kamanyidwa. Nkugambye mu economics wabeerawo be bayita ba shareholders, ordinary shareholders. Waliwo balideko ordinary shareholder. Ordinary shareholder taking a decision in a body today mu company. Yabeerawo ku receiving minutes body. Waliwo buzijjako who are the ordinary shareholders of Uganda. Uganda company? It's a company of Museveni and group. No, Uganda is. Can you make any decision inetekebwamu ekitiibwa? Nakati olwaleero n'abasirikale batya n'owulira nti gundi bamukutte ne bamuggalira birungi n'abalala. Ate sebo mukulu muhozi sebo nawulidde wakutte omusajja oyo gwe bayita birungi n'ogamba n'abalala obatwala basatira omu oba yeetuze bwetuze omusirikale oba yafudde nembadde nno njagala bw'oba oyogera ekyo gye n'omuhozi omuwe credit agamba mbu alikulwanyisa bulyake bubbi n'ebirala. Kakati gwe bw'aba alwanyisa obulyake n'obubbi abulwanyisiza wagwe ng'owamawulire atandikidde mu magye gy'aduumye abo be babba ssente z'abasirikale ez'Exodus n'endala obeza wazalendo abo ba paymaster be yakutte. Did he arrest paymasters? Akunonyereza kukyagenda anti kubugambye abo buli omusirikale abane title ye gwembulira nti alwanyisa obubbi yakutte paymaster nti obona omusirikale gwe yakutte bamuwa sente agenda azimbira abasirikale amayumba n'azirya obo wa police kubanga the biggest challenge we have as members of parliament as citizens of Uganda yembeere embi abasirikale gye balitamu aba police n'abamagye parliament ne tuba wa sente bana abakulu ne babba sente yalinga General Muhozi CDF yali atuto obuvunanyizibwa n'abuuza nti lwaki parliament yayongeza abasirikale omusaala nene balondamu balubatu be bayongeza. Has ever taken that initiative George Mpandikiro gintekere mu pigeon wolo yange mu parliament gwe ngagoberera kubanga you were support of the Kazoo group. No. When they are discussing about succession mwinga mutuza kubirala ekiri mu ddiiro kye tugamba Museveni we shall not have a monarchy in Uganda. We know many people are going to be killed and are being killed, arrested, kidnapped, whatever. Yeah, but you're always in these elections. Anti-kakati, why you say mugwange litalina future and you worried with twazadde mwana. But you go Rahuma takuulira. Yeah, but you go in elections. But you go in elections, sir. You go in elections every after 5 years. But Uganda ne balonda. So why do you say it's a monarch? Monarch teba kulonda. Which Uganda are you talking about? Monarch teba kulonda. Which Uganda is are you talking about? Gwe tomanyi ti nawe omuganda agamba wanise tasekere wankenku tomanyi nti nawe ebiseera by'omaaso omusajja yakwata zaake n'amulaawa yali amulaawa omusirikale yali alaawa zaake n'amukolako ne bannefujjo beebuuza omulambo gwani yamutuze yono gwe basanze ng'afudde wuuyo mukebeera awo yali alaawa zaake
wuyo musome kumanyage kansome wano ne yali amulawa yali alawazake n'abalala be bakolako effujjo Eddie Mutwe kye bamukole a senior police officer known for his role in monitoring opposition figures exactly including Dr. Kizza Besigye underline known in his role in monitoring opposition figures katuba malo kukozesa you are supposed to go Wanyamiyonga bamuyita SP Musa Walugembe Walugembe yafu boba Walugembe ono omutuufu munnango jja tusonyiwa twekanga mu lumbeero babirizaako embwa Walugembe yali alawazaake n'abantu bafa opposition bemuwamba ne mubatemula nga babakozesa ne mubabuzaawo boba Walugembe omutuufu abatali bano ba Walugembe abava ku mulirwano boba Walugembe omutuufu ku lumbeero bajja kwabizaako mbwa okitegedde sebo boba Walugembe omutuufu ku lumbeero bagenda kwabizaako mbwa lwaki ekibayigisa nga abaana baffe be mwasangano ne babakozesa ng'olowooza muli baganda bw'otaba Walugembe wa ku mulirwano ng'oli Walugembe omutuufu owa wano ku lumbeero bagenda kwabizaako mbwa ku mulirwano wali oba Walugembe bangi bava ku mulirwano wano ne bajja nga Erutamaguzi naye ng'ava ku mulirwano nga Erutamaguzi owa ku mulirwano ye Kkungu naye ng'ava ku we bajja wano tebaleekaana nnyo baleekaana nnyo alija kye nkugamba soma a senior police officer known for his role in monitoring opposition figures including Dr. Kizza Besigye has been found dead in his bed at his obambi bayafudde kibwatukira oba mutima oba kiki oli omulala yali yeitalayo novu Mogadishu mbu simanyi mbu yagwa katebe ne kamugira bwate omwamulire yali yewaga they should prepare their caskets netumugamba they should prepare their coffins Lion of Mogadishu muganda ne mutambula ne tubagamba wano bwosanga ngo omukadde wo ku kyalo nakutunuulira ngo oleeta amalala abasimujega newe changa nga mulowooza nti mwe muli part of the kazu genda olage talanta yo wali genda banoonyereze bategere yafu teriajja kunoonyereza he was found dead in his bed under unclear circumstances waliwo omuzimu gwa fuutu soja ogwamulumbye waliwo muzimu gwa fuutu soja ogwamulumbye ate tubagamba nti mwabe bakozesa okutemula abantu baffe ne mubasombanga bwe munaafanga nga mulina amanya gaffe maganda tujja kulagiranga abakulu b'ebika babasikise embwa omukulu w'ekika atakusikiza mbwa nga ajja kutulaba ati ffe tukugambye nti oyo bw'abanga Walugembe owaffe owa wano nga so owokunsiza okumulirwano kuba tulinayo bawalugembe abajja wano nga bakunsiza ku mulirwano nga oli wa wano nga gwe badde bakozesa okuyigga abantu ffe ne babatemula temulowooza nti bwe mulabanga tusirise tetutegeera kigenda mu maaso nedda nkugambye oyo yali alawazaake n'abantu baffe abalala bababuzaawo manye effujjo erikolebwa kuba Eddie Mutwe bamachete n'abalala bw'oba oyagala okumanya eggwanga lino we litambula bw'oba oyagala okumanya eggwanga stage gye liriko osooka kutunuulira baasoma mu ggwanga eryo bafaanana eneeyisa yaabwe polisi ze bayisa bw'omaliriza okutunuulira abaasoma then tunuulira bannabyabufuzi kibi nnyo okufugibwa munnabyabufuzi yali abaddeko omunaku ennyo era kino tukigamba future generations bwe muba mulondanga abakulembeze mulondeeko ku bakulembeze abaali babadde waddeko nga balinawo kasente naye bw'oleeta omuntu eyali abadde lukyolo n'omukwasa entebe mwana wa tumujja kuva mu kukaaba mudde mu kusinda olwaleero n'evvuba litwala mu byoto by'abantu yes gwe wali obaddewa ne generation y'aba leaders 40 years nga tebamatira 40 years nga batutte buli kiriwo mu ggwanga najja wano ne nkusomera waliwo bishop omuyansanyusa yangamba nziriramu lisiti y'ebintu Museveni be yatunda nga asanze wano nasoma lisiti ne nkugamba bwe mwali mujja wano Museveni yasangawo gye bayita foods and beverages yagulanga ebirime ku bantu foods and beverages ne nkugamba Museveni bwe yajja wano yasangawo gye bayita produce marketing board ngene erina ekitongole buli region region I'm talking about regional wane Kampala yali wali eri wankulukuku eyo gye bayita produce marketing board yagulanga ebirime ku bantu n'agitunda Museveni bwe yajja wano yasangawo coffee marketing board
ngegule mwanyi ku bantu nga n'abantu baweereza bukiiti nabasobola okwerera abaana ne bafuna akasente aka survival. Museveni n'atunda Coffee Marketing Board n'ekyuma kye baali bayita ekya value addition ekyamukolanga kiri Rwanda. Museveni bwe yajja wano yasangawo gye bayita UTC, Uganda Transport Company, ng'eyeekozesa baddereeva, ekozesa batani boyi, ekozesa bamakanika. Owulira sebo? N'agitunda. Museveni bwe yajja wano yasangawoekampuni gye bayita Ujiru, Uganda Garment Industries, ng'eyeekola ngoye ng'era egula pamba, n'agitunda. Wali ojuliddeko? Museveni bwe yajja wano yasangawo kampuni gye bayita Tumpeko. Oba Tampeko. Batampeko. Eri wakati yakolanga ebintu bya plastics wano. Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni yakolanga emipiira gye bayitanga Dunlop, n'agitunda. Museveni bwe yajja wano zonna zaali za gavumenti, gwe nkudira mu Bishop. Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni gye bayita Uganda Hotels, nga buli branch ya buli kitundu kya ggwanga nga kiriko Uganda Hotel, ng'era ezo zonna ziwa bannayuganda emirimu, n'azitunda. Gobadde okimanyi nti ne Sheraton Hotel yalika hoteri ya gavumenti, Museveni n'agitunda. Conference Center amini yazimba, Museveni yagitunda. Gye bayitanga nayo. Museveni bwe yajja wano yasangawo kampuni gye bayitanga Naitiru, Ejinja, n'agitunda. Museveni bwe yajja wano yasangawo ekitongole ekyagulanga n'okutunda ebintu bya gavumenti bayitanga Transocean, nebitundibwa, n'agitunda. Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni gye bayitanga Uganda Blankets ng'eri mu Australia, n'agitunda. Byenkusomera simanyi obiwulira. Museveni bwe yajja wano yasangawo kampuni eyagulanga ku bintu gye bayitanga UCTU, Uganda Cooperative Transport Union, n'agitunda. Museveni bwe yajja wano yasangawo banka yaffe ey'abannansi eyalina branch buli kitundu kya Uganda gye bayitanga Uganda UCB, Uganda Commercial Bank. Omanyi abagigula n'obufere obwaliwo? Omanyi branches yalina n'ebyapa bya Uganda gye byagira? Museveni bwe yajja wano yasangawo gye bayita Cooperative Bank. Gwobadde okimanyi nti ne kampuni ya Pepsi yali kampuni ya Uganda? Kati nkusomesa. Obadde okimanyi nti kampuni yakolanga Coke, Uganda Beverages, yali kampuni ya Uganda? Museveni bwe yajja wano yasangawo amaato agali ku nnyanja ne gabula. Kati nkusomesa kubanga ebiseera ebisinga bwe twogera wano bwe mugenda ne mugamba nti oba Museveni bwe yajja wano yasanga kampuni yakolanga emitayimba Uganda Machinery. Nkuwulire kitaba tetulina buli kimu bakitutte kyabwe. Nkusomere ki? Sobani abazigula. Nkusomere ki nkulekere ki? Buli kimu kyagenda. Kusomere ki nkulekere ki? Uganda Airlines yakadda. Uganda Airlines bazikomezaawo naye nazo si zaffe. Era beekyusakyusaawo muzitulemeredde. Simanyi ne sipeya gye twamugula, simanyi kampuni ya era nagambye bantu mmwe mwabali eyo mugende mukebere ekyapa kya parliament kiyinza okuba ewa Manerenda oba ekyapa kya State House. Ebyapa biri bisatu byonna bagaye mugende mubinoonyerezeeko. Mugende munoonyereze ekyapa kya Bank of Uganda, munoonyereze ekyapa kya parliament n'ekyapa kya State House. Nze nkugambye mugende mubinoonyerezeeko. Lwaki? Anti nze nkugambye mugende mubinoonyerezeeko. Nze nkugambye eno gavumenti mbadde nkyakusomera, nkusomere ebintu byaffe ebyagenda. Uganda Cooperatives, Uganda Fishnet Industry yagulanga obutimba obw'okuvuba ku nnyanja. Nkubeire ki Seruganda nkulekere ki? Gavumenti yalina ennyumba z'abakozi. Zino zonna flat zolaba ez'ebugoloobi, ez'ebukoto, ezawane Wandege, oziraba ezo flats eziriko National Housing Corporation. Ezo zali bitongole bya gavumenti. Mubibuuze baani ababigula era ani yatwala ssente ezo n'ettaka eryaliwo. Negwe gundi tukumenyere ki tukulekere ki? Kati ze kyembuza twasigaza kati. Tetulina kye tulina.
nkugambye ne national parks oba amalundiro g'ebisolo mu ggwanga lyonna baganoonyereza abasajja abagenda okugagula aba China. The Chinese are going to buy them. Kati ate nkubuulira. Kati nkubuulidde. Radio 4, Radio 7, ne Radio 8. Adam Kongo Gega. Bwino gwe nkuwomuwulira. Obadde okimanyi nti ne Shell yali kampuni ya Uganda. That's an international company. So it's not the government ng'egigula. Never an exclusive rights. Kyogambe. Obadde okimanyi twalina gye bayitanga Uganda Motors. Njiwulira Uganda Motors yaliwo. Eriruddawa. Yagenda wa. Ati kakati tukuso. Gwobadde okimanyi nti eggwanga lya Fenol Uganda lyalinako ze bayita oil reserves. Nti amafuta we gaba gabuze mu nsi yonna nga mugenda bugenzi ne mujja amafuta ago ne mugatunda ate normal price. Anti kye nkugamba gwe tuzukusa mu abali mutulo. Nange mwendi mbali mutulo. Do you know why some people are extremely rich yet they came in power when they are extremely poor? Walio weewunyizaako lwaki tugenda mu kulonda abantu abamu nga basalawo bamuttibwe nenga tebavudde mbuyinza. Walio kirabyeko ng'olaba obubinja bw'abantu abaliwo nga bo target yabwe kuba targeting either to kill you, to kidnap you, okukola ebintu byonna ebiri evil. Because they own whatever used to belong to the government of Uganda, now they call themselves the government. Naline jeno mjisha mudu ngayogera ku nsonga yemwe ya mafuta reserves nagamba tetucha nagamba achizuka stachi gwe Kenya tuino nagamba nemmere for example kakati ennaku ezo government yagamba nti takings over amafuta owakiwulireyo gundi sasa iningira mu parliament ku Mataala nti government takings over bateekawo company yabwe mbwegenda okumanaging okuimportinga amafuta wano basobole okumanaging ebbeeyi yago galeme gabeere stable. Nebukyanga company taking over ba Uganda taking over okumanaging amafuta okuga importing oba galeta mu ggwanga wali olabyeko bbeeyi ng'ekendeera. Sina wenkiraba. Lwaki mwe temukibuuza mwenga bannansi? Kati ebyo betubagamba era bwe tugenda mu kulonda kuno tosuubira nti abasajja bagenda kuba bakisajja oli. Tokisuubira nako era ffe gye tubeere tetubasuubira nako kutulaga kisa. Naffe tutambula tukimanyi they don't want us in our country. They either think of killing us, kidnapping us, oba tukolako effujjo. Because boyogira bino byonna lyajja kuga nti ensi etambula ensi privatization privatization nkugambe nze wano ne nkubuulira nze bojjano toyagala na kumpa kitibwa nagamba bwe nzijjanga wano olina okumpita Right Honorable Shadow Minister of Lands bwe nzijja wano mpita Honorable Lutamaguzi gwobadde okimanyi nti ndi Right Honorable Shadow Minister of Lands nkukolera gwe investigation zo n'ozitunya mwe bannansi mwasigala kubeerawo ba onulukas ate PPP public private partnership nga nsi ki kubulya jakola argument against ndagaawo ensi ya implementing PPP ezo public private partnership like in which country? Gochindage kubanga tuli wano Rwanda. Do you know why Rwanda is successful? Namwe mujegomba atenga bava wano nga bava wano fe twagende Rwanda ensi ye Rwanda yaggwawo from scratch. So why? Anti because the Rwandese are in charge of Rwanda. Nalaba wano the Rwandese are in charge of Rwanda. Gendo yogererewo mbufenga abaganda tuze Rwanda nalaba wano nga omuntu aganti ateba abaka namwe muva wano ogende Rwanda okubenchmark nze akuwulira nze bansindikayo ku mulembe gwa Kadaga nga tugenze Rwanda okubenchmarking enkulaakulana nasula mu hoteli eri awo nasanga bamemba bange aba UN bagita let me go hotel in Rwanda Kigali nga tugenzo benchmarkinga region zonna ezafuna sente za standard gauge railway zazimala dda owaffe wano yakazijjayo emirundi ena kati bazijjayo n'ogwokutaano ate ejjukira tuli mu kalulu region Rwanda Kenya yazimba de yayo negwa nagenda nze Lutamaguzi minister Musasizi nono Kateshumbwe netugenda nga batusindise Dickson nga tugenze Mombasa netugende Kenya okulambula standard gauge railway ngewedde sente twatandika twazifuna bisera the same time fezave twakazifuna emirundi ena. Do you know why these people are too rich?
And they own square miles in the villages mwe mwasigala kubeera bako babasiba bugwa bwangato na kubagira. Yes, nagende Kenya. Ennyonyi yandeka wano. Okay? Nenga nali nokube Mombasa by all means. So ngate nyonje nokulinda gende Mombasa nyina kujja after 3 days. So nengamba omugezi akyusa afunine nyonye mujje Entebbe ensule Nairobi. Then bwe natuuka ngampulira okwali olwere yamanye nnyo egali y'omukka eva Nairobi paka Mombasa nengamba kankole ekyo nenfuna ennyonyi nensule Nairobi nengenda for the first time nentuuka kweyo gali yabwe y'omukka eva Nairobi standard Nairobi terminus nakwata ku mutwe nalaba organization nalaba au ku Nairobi terminus obanga alisaye kyennyonyi kati gwebo fast within 5 hours nga Mombasa tomenyeka gwebobeera nebbala mu minisita omugamba ki gwebobeera nebbala mu minisita atula wali ku kazuna alengera we kateetsa kuba bbala mwasobola okuwandika kakiiti wali kazuna akaweereza ndi abaaye kungu yabadde keno kano ka video mukalaba omugamba ki minisita w'abaana muleke minisita tukwata engalabi zaffe ne tugenda okubenchmarking e Rwanda tubalutamaguze twakwatanga engalabi zaffe ne tugenda tusome enkulaakulana e Rwanda kati Rwanda abasajja be Rwanda mubegomba they are determined to develop their country bazimbe gwanga lya from scratch muwano ne hamu bwaba ateekawo omwala muleeta ebyobufuzi nayogera wano waliwo wankyaza luli eri ne mbagamba nti kakati hamu nga mumugambye agoberere emitendera gy'okuzimba omwala kibi kyekiriwo naddala bw'abanga abaana bafe ababadde bakolera wagenda oteekawo enkulaakulana abafunde balaga waliwo omusajja omu nampalampa n'agamba atalina kuza ne muga kakati solution ki gy'olina ku mwala ogwo kuba tugenda kubeerawo ne kaafu nga talina kiddako buli kimu naga no please ne bw'oba eri opposition waliwo ebintu ebimu by'otolina okwopozinga naddala mu nkulaakulana nga tebyetaaga mbyanfuzi nze nagenda e Rwanda nembuuza yono Kagame kuba maama wange yawaako Kagame mmere Nakaseke munsiko ewaffe ng'olutalo luwedde ewaffe wajjulanga abasirikale really basikaje simanyi mwenye muzeyi grupu zaabwe zalinga nyingi nga zijja ne Santana ewajjajjaawo nekubuulireko abasajja abo babi balina emitima emibi okuva lwe baba wemmere mu nsiko olutalo ne lugwa tebadda abasajja balina emitima emibi badda abasajja mmwe abasinga ne bwe mufanga mweyaguza lujjo balina emitima emibi amoto nawaka kavule nawaka emoto wawaka mama emoto wawaka emoto nawaka magere nawaka moto nawaka tochusa bigambo omoto nawaka mama emoto wawaka emoto nawaka kavule nawaka emoto nawaka kamocha nawaka emoto nawaka luwero nawaka emoto nawaka mama emoto wawaka kakati konka Uganda ebizibu byetutubiddemu ng'eggwanga mwabayimba obuyimba obwo ne mujja ne muddamu ne muyimba ensi esobola NRM bakakasa ejja kubaja mu bizibu nga n'abaayo bakaaba okateekereko kadaaga akayimba ako kateekereko kadaaga ako NRM kakasejja obugambo obwo obutegedde obuwuliriza bulungi obusembyeyo okusosola mu mawanga okutugumbula abantu NRM ejja kubajja ebyo bye twaja okumala bye bajja okupromotinga kateekeggwanga okulibuildinga kyetaaga a lot of efforts nga muna commitment kyekiri e Rwanda abasajja bwe baleeta ssente nga za bulimi zikola ebyobulimi bwe baleeta nti ssente tutaddewo za nguudo ne Kagame agenda n'alambula ekkubo ng'akutte n'akasuuluulu owulira Kagame alambula ekkubo eryazimbiddwa e Rwanda ng'akutte akasuuluulu n'atemako ku koolaasi gwe wataddewo alaba oba walidde naye ffe wano Basseruganda abasajja beeyagalidde mu Uganda eno
kungu abasajja beyagalidde mu Uganda kati bagiddukanya nga kampuni yaabwe they are extremely rich tebamanyi na bugagga we bagenda buteka bane bana abasajja babbye for the record historical record abasajja bano babbye for the historical record abasajja bano babbye ne sente ze balina tebamanyi kyazikolera gwokimanyi tulina abakungu nga ne bo bagamba bafumbisenga bwa mitwalo 5 buli lunaku makaga bwe paka balifa kisoboka nga tete balina ne kyebazikozeko sente ezifuma emmere nejja nga bwa mitwalo 5 mwe banansi babagabira obukunkumuka ne muba bakambwe ennyo bwe bagabidde obukunkumuka genda otuuke mu byalo ebiweddemu essuubi nzero obwedde abaana abasinga bankubira onalebo saafunye simanyi nze kaadi ne mga nedda nze kubagabe kaadi ku kibiina ky'NUP tonnalaba konti ndi ku komite yateereddwawo egaba kaadi okujja ng'oliko ekikyamu ku mutwe kubagabe kaadi mu NUP gwengo kujako ng'olina engalabi kwa waliwo obubinja bw'NRM bebadde yasiga eno mu opposition obadde okimanyi bendera z'abantu mwazigabye mutya bagabye ekisaanidde bwe baba tebakuwadde oba bakuwadde ne bakujjako wabaddewo influence gobadde okimanyi nti abasajja b'NRM babadde batuyingiridde wabaddewo okusaba ssente si kusaba ssente gwe basabye ssente lwaki towanika omukono NRM ebadde yatuyingira nabagamba nti abasajja bano nga mulaba basirise tebatudde tulina n'obubinja bogenda obuuze ssentebe wo wegombolola oba owa district waba opposition yagenda ekyankwanzi mu lukiiko lwa Nabbanja lwe yayita the discussion ze baalimu kakati bano bagenza okwekkanga nga buli gwe batwala ekyankwanzi bakugjeeko gundi ze ulabazi bali callinga bali bawadde mission munda mu kibiina buuza ssentebe wo wegombola wagendako ekyankwanzi mu lukiiko lwa prime minister Nabbanja lwe yayita naye nga weefuula opposition jebali kakati bano we bayise eri basoose ne babagamba musooke mubateekewo abo bantu baffe baba training ne fujjo le bagenda okukola mu kulonda okujja ne baregistra kino tukigamba kya president Kyagulanyi uliya kino tukigamba president Kyagulanyi bw'oba teweegendereza baregistra n'otabakyusa mugenda kwozanga mwanika mu ttaka bwoba kyankiddamu ku likodi bwe mutakyusa baregistra bwe mwalonda bonna abasinga gavumenti abayingira mwalonda abantu abasinga ne mubawa ebifo nga tebakola kati abakulu babawadde sente bwe mutakyusa NUP baregistra bwe mwalonda ne mubalekayo fe tufuna information imwe temutasobola funa ku ground bwe mulekayo baregistra abasinga 90% ne mutabakyusa mugenda kwoza nga mwanike mu ttaka ne muvyo gyonna gye mugenda ofuna mu kibiina gigenda kuva kuba pate registra kakati ekyo nkikubuulirako kakati nze nkugambye nti okusinzira kubamu abatafunye bendera wabadde okugaba ssente n'ogala kitebavaayo omu ku bo bamuyita Julius Mutebi tebamuwadde kati oyo amanye ekyamumisiza kaadi wuuyo muwulire ng'ayogera niemwemu milioni 10 okusobola okukyusiza ebyali kapapula zibeere mu favor yange n'amala n'angamba naye sente zino zeetaagisa kati olwaleero olw'eggulu n'angamba ebyalo byewammwe kubanga bwe bampadde ebyalo byewammwe tebiryana naye nga kiro erimu ebyalo 54 mukyayamuvere kumbaza nti weevu ne mugamba nti kale namuleka ali awo akamere ne nkasasula ne mugaka ngende nnoonye ssente bwe nagenda saddamu namukubira saddamu nakukola kikuba nanyiiga nnyo nti asobola okuplayingira ku conscience yange to that extent and so many people I must admit nti have been fleeced babaliddeko ssente mu kaseera ako kati ekintu ani yakusaba ssente because mayor at least I've known you ebbanga ddene ng'omusajja w'amazima tuli ku TV bwe kiba nga kyakoleddwa then kikyamu so ani yakusaba ssente sijja mwogera linnya naye tajja mwogera linnya kakati naye akugambya those are allegations bw'obanga olina proof ogireeta naye ku byakoze ne mutamuwa bendera Latifu byakoze ne mutamuwa bendera oli muganda Paul Mugambe ne mutamuwa bendera oli muganda abaganda bagamba jjanja b'omulwadde akola ki si yamusikira kuba oyinza okuga musajja ne yeetika ng'omulwadde n'amussa katanda naye ate ekira mukisoba soka olirize bankovu azirina bazeemu ne basengejja abantu ku kibiina waliwo ebintu ebimu bye mutasobola kumanya mmwe nkugambye Museveni yayingira dda mu kibiina kyaffe ky'NUP
era kyovudde olaba abamu babakimyeko kkaadi tubadde tukuwadde nezikomewo eno gobadde okimanyi nti ekibiina kyawandiise nekigamba nti temuteerako mwe baregistra stamp paka nga maze okufuna final gundi y'okukibiina naye abamu ne bafulutuka emisinde ne bateekako naye ng'ate bamaze okufuna circular eva ku kitebe era kyenagamba ekyo nakigamba president kubanza akalulu nkenoonyeza akange ne mugamba tukunoonyeza ekifo ekisinga obukulu mu ggwanga kyabwa president naye bw'otakyusa baregisitula ffe tumanyi ffe newaffe mu bulemeezi yonna baregisitula batula n'abakungu b'NRM ne batematema nti twagala ono twagala oli ne Sauda Madada nebi anti nkugambye oba jjanga independent ajje ate amala kukubya birango bw'oba osazeewo okujjanga independent jangu oba bamuwandiike nze kyensaba ekitebe ky'NUP bwe mutakyusa baregisitula okusinziira ku ffe bye tusoma ffe tuli ku ground akalulu akange nkakuumera manye ekigira naye nze akalu ke mba ntunudde ka pulezidenti ate tewali mbeera etabuse Latifa Awanda muliro Awanda gukola ki naye naawe ng'oli Latifu wafugako ebisanja emyaka 2 n'okomawo ne ku kafo ka mmeeya akalinga akakansala n'otandika okukaaba wali mufuti wa ggwanga ddamba mufuti wa ggwanga ate n'okomawo gye ku bwayimaamu gy'okaabira eno wansi ku muzikiti gwe Nakaseke muteba nenammwe mumatireeko tetuganye waliwo egya nenammwe mumatireeko nammwe temutuleetako ntondo nti tutamaguzi agaiba era kyenagambye wano bali mwezo ju bali mwezo ju nze bino byandi musajja mukulu nze omanye ebbanga lyetukoleredde NUP naye nga tuli eno nkugambye goma ebbanga lyetukoleredde NUP goma ebbanga lyetukoleredde NUP naye nga tuli eno nonkyaza ngoma ebbanga lyonkyazizanga ng'ombuuza lwaki wagira NUP wali mu dipping okolera NUP omanye ebbanga nga tusengejja enkwezengo ojja zirabedde nedde eri kuba kati ebyobufuzi bifuuse byanfuna mukyala wa mukwano gwo neyaza anti nkugambye bali mwezo ju ati nze nkugambye bali mwezo ju bali mwezo road mayor ju ate bali mweze bwe tukuteeka mu kibuga kyaffe noddamu n'okaaba ffe tujja okweyeekerera twetaaga uliriza tulese yingiri ate ombuulira nti wano waliwo eyasoma omugigi anti nze nkugaye ndese yinginiya nkuleetedde yinginiya omanyi omusajja yakyusa omanyi meeya yakyusa ekibuga kya New York omanyi looye yakyusa ekibuga kya New York yinginiya nkugambye omanyi road meeya yakyusa ekibuga kya New York kyetwogerako bali mwezo ju goddamu ju road meeya bali mwezo ju oyagala nziremu ki ju teka jamu ju nze ju kitegeeza ki gwe kyogamba tokimanyi nkola ntya nkola bwenti nkola wanika ekikono ogambe road mayor bali mwezo ju bali mwezo ju mwabe NRM mwaleesaani mu kibuga abe NRM mwaleesaani oyo gwe mwaleese mugamba akwate ebipande bya road mayor bali mwezo katikiriza nkutereeza bwedda gwansomesa kaneka nkusomesa mpulira nze sirina kibiina kya byabufuzi kyempagira naye mu kibuga owangaaliramu sirina munnabyabufuzi gwempagira actually nze bannabyabufuzi nabakoowa ate wabakoowa otya kubanga balimba tobolaba Kampala awangula yabawangula anti kati oddamu ne wakubadde wakoowa ffe tuba tubeere tukuba omubala gwaffe gamba wanika ekikonde bwoti gwenna oba owanika ddyo byonna bikonde oba kono ogambe bali mwezo road mayor ju bali mwezo nomukwano gwange ati kyenkugambye buli lunaku muzannyazannya naye ku luno tumuleesa ono yinginiya tumukwasa ekibuga kyaffe Kampala nga New York yakwasa Bloomberg naye muga tukwasiza New York tandika okukaaba nkugambye New York balina Bloomberg basooka okwasa kakati ffe tumuleese ne mwami Lukwago mukwano gwange n'ekibiina lindako ebyo jja byogerera eri ku PFF ffe tuli wano ebyo byogerera eri ku PFF nkugambye mu budde buno tuli ku road mayor bali mwezo ju okitegedde sebo ono gwe tutunulidde nga Bloomberg waffe nga New York yakwasa Bloomberg road mayor bali mwezo ju
tewali kukaaba ate Beatrice Nambi ate nkusange ng'okaaba mbusimanyi kasasi ono tebamuyodde mbusimanyi kiteezi yagiza abantu ne baziika mbu ate simanyi emirambo tegirabika baganya obbakompesatinga abo bonna eyo yonna bagita peri abani olina okugira mukyala wa Norbert Mao anje nze sibo tuli mwekereziya totandika kugamba faza kwaziina teweebuuza teweewunyanga bishop asigalidde ebweru ate mukristo nabanga yayingira eggulu lya Yesu ebya nupu biringa bya ggulu bya laali bayise mu kasenge teweewunya nga bishop asigalidde ebweru ng'ate omukulu w'ekisomesa yayingidde mu ggulu naga nti ate bishop yakuliranga enankalo akitayingidde kyekiri ku bendera zino kakati ffe twabategedde ababadde bayita mu balegistro okukola effujjero tugenda kunoonya abagenda okukuuma akalu ka pulezidenti bwe babanga obadde okolagana ne balegistro abamu nga balegistro mwajjako abantu ssente nga mubasuubiza okubawa tiketi mukukuta tubeegayiridde nnyo mwetereeze kubanga ffe kye tutunulya akalu ka pulezidenti Kyagulanyi akakuntikko bw'obeera eyo ng'obadde eyo nga legiswa yakuggyako ssente n'okukuta ebyo bigenda era nze nagambye n'ab'okukyalo kino ngenda kiga pulezidenti bwe muleeta enkwezenge ne muziwa kaadi kuba ffe tuli ku ground bw'oleeta enkwezenge n'ogiwa kaadi ne bwe mba kulaale yange ng'akutte kaadi ye NUP ngigoba enkwezenge togiwa bw'oleeta enkwezenge n'ogiwa kaadi zino ze bayiseemu ezimu ze baatwalanga ekyankwanzi prime minister Nabbanja ne bazitwalayo mu kyama n'ogireeta ng'ogyowadde kaadi nga ninalaale yange ngigoberawo nedda wuliriza kakiro olowooza Julius Mutebi okumumma ebbali okumumma ne bamusindikiriza ebbali babadde bamuwalana tibabadde baagala anti nkugambye bwe tugenda mu kalulu nowe enkwezenge kaadi etajja tukuumira kalulu kaffe n'ogiwa nejja kulaale yange ne bw'oba ogiwadde kaadi nga ndi ku kabonero ke kamu nayo ngigamba weeyongereyo owulira se kati kyensembyayo seno kino nkisaba mu ddakiika nga tewera tusaba bannayuganda ebyobufuzi byatandise naye obuntu bulamu bubeerewo ebintu ebitwawula bitono nnyo ffenna tuli banjalo kati nalabye ababadde mu sekeenaalemu bali omu nsi ng'asiita ebigere awola omambu bamubbya akalu nendaba eyatembeeta okugjawo taamulimi egirimiti ng'akaaba nendaba Kiwanda ng'akaaba mbwe ekyamukubiza bwavu nendaba kalangwa n'agamba kiki kyatakoledde ng'akaaba kakati ebitwawula ffenna kye twetaaga ekigendo tugatta ye sanite tukolere eggwanga lyaffe Uganda with unity buli gy'obeera wagira ambuleera ju ambuleera